omukyala yangamba ekintu kimu ka tukusabire omaluta naffe tusabire kwe kumugana naye maama wawuli aganyitiridde nnyo mugwa awantu awalinga olunnyanya kati awo ne tujjaawo ne tulwana kakati abamu ne twambuka nga ku gundi waliwo ekibinja kyali kikulembedde kati ffe ate omanyi kati omwalwana nga te bannammwe bava emabega nga babakola ki nga babayitamu kakati ekyo kyayambuka ate ffe ne tukwata tuti ku Lwerwe kati okuva ku ng'oyambuka Nsambya paka Cape gyonna nga mirambo ku Lwerwe gyonna nga mirambo awo wonna kinnawattaka awo ojja industry eri yalina ng'ejjudde mirambo kakati ffe afande Swala tusanga Namuwongo naye kyenjijjukiramu tulwamba nga 25 nze kyemmanyi ku ssaawa ngaawo zaalinga 5 ez'okumakya afande Swala najja naye ng'era zigenda mu 6 afande Swala najja ne Kayiira ne Kopolo Land Rover enjeru Kopolo yali abavuga yatusanga Namuwongo kati ng'omumanyi naawe abasirikale olwamulabako batandika okuyimba tuli baana bakayiira kati bamanyi na kigenda mu maaso tuli baana bakayiira naye ate baali batuufu kubanga yali komanda waffe akati afande Swale batukana n'okufoloninga omanyi musirikale ekintu kyonna nga ogenda okukola ekintu kyonna mufoloninga nga basomero basatu naye batugamba netusitamu n'obubundu bwaffe eri nga twespaces abalala batunudde eri kati bwe bawugana ennyo afande Swale n'agamba nze byenjogera bya mazima era afande Swale wabanga ndaba bannange abandaba n'abampulira amanya gange omanyi bino ebintu bwe tuyingira mu magye tufuna erinnya erisooka temwekanga nze RA25 84 Sergeant Sekasi Isa Sergeant Sekasi Isa Esebo weyingira ddi ensonga eno ey'obuyeekera nyingirwa mu buyeekera nga bw'oyogedde nabiki ebikusikiriza mu bufunzi emyaka gyali mimpi kati we nalaba abatusingako nga bagenda ate n'ekyankutula ennyo ku olwo lwennyingira obuyeekera ne twava ku ssomero awo ebujuuko ku lw'Emityana wano ewe waffe nga twakomawo twajja tusanga abantu mu kkuba battiddwa waliwo omuzikiti ewaffe awo nga battiddewo abantu kati tugenda okusala ekkubo n'abaana waliwo essomero eddala omanyi gaali nga amasomero 2 yomeeya ng'eririraaniganye ne Arasi balitanga Arasi awali kyaki n'ey'Abakatoliki nga nabo tubasanga bagamba nti oba bagita olutaali nti basaliddeko abantu emirambo giryo waliwo omusumba wayimirira otyo kakati tugenda okutuuka awaka ng'abawaka bakoze eki nga nabo badduse bagenze kati waliwo abavuka b'oku kyalo abakulukulu n'awaka wennyini baganda babamuzeeyi baffe abalala bwe twalaba nga bagenda ne tugoberera era chairman bamuyitanga Kamya ku kyalo Nalubugaawo omanyi nze we nali nyingira ebintu bino nabingira ku lw'Emityana ebujuuko awo tewaali nnyo ate kibiina kino kye nakoleramu nga NRA wabulawo waaliwo UFM naye emyaka gyali mimpi twali badde nga tetusobola kukola ki kunoonya kutambula ebiseera nga newoba muntu mukulu tosobola kunoonya oyingireyo gyempulireyo mu lukoola ate nga tulaba kyasinga otugumya twalaba nga muzeeyi mu biseera ebyo naye ajjako eno n'atula ne musajja munne ne banyumya ebyekikulu nga bacommanders ekyannyingiza twakomawo awaka nga abawaka badduse kati ngoberera baganda bange bano n'abavuka b'oku kyalo tuyingira paka mu kibira kati waliwo chairman bamuyitanga Kamya abuuza naye no nga muto nnyo kati bali baganda bange ne baŋŋamba tugenda mulekawa bamuzeeyi bakoze eki bagenze bwentyo munnange okwekaŋŋaana nnyingidde mu kibira nagenda mu uniform yange nga bwe nava ku ssomero mpozi ebitabo byokka bye nabumuzaawo neŋŋenda saagenda nabyo essebo nenyingira ku myaka emeka myaka 12 kuba nayingira mu 82 ogwokuna ate nga nazaalibwa 69 ogw'omwenda nga 2 kitegeeza nali mbuzaayo emyezi biki ebyo by'otayinza kwerabira mu scale
kyesobola kwerabira nti omanyi fe olwayingira ensiko nayingira ku headquarter bayitawo Nalubugo. Nalubugo awo si wali wa trainingira kakati ng'ate ovaayo n'ogenda Nalweyo we wali training wing. Kakati tuyingira ne twamala ennaku 2 ne tumala okuwera abantu nga 4 ne batutwala ekiro n'olwokuba nti eri waffe buli we tuyita nga mmanyiiwo saatya nnyo ne batutwala Nalubugo nayo nga mmanyiiyo Nalweyo tandika training naye kyantiisa nnyo nga wookimbuuzizza ti training weggwa ne tumalawo ebbanga nga lya mwaka gumu n'ekitundu oba 2 awo. Awo Brigadier Oyito Joko wakola ki? Waatukubira. Waatukubira. Bantukuba ekibira kyonna ne kigwako n'amakoola enkima zonna ne zigwa wansi. Nga kyali kyekango. Kyali kyekango kuba nali sikolanga ki? Sikirabangako. Ekibira kyonna ebikola byaggwawo batukubisa mota ne batukubisa buli kimu naye temuli yafaamu. Baakubanga bukubi nga baakuba ekisookera ddala abasajja bano nabo baali batutya olw'ensonga kintu buyeekera kyali kipya nnyo mu ggwanga. Kyali kipya kubanga nano nga tuyingira Kampala abantu bangi nnyo baali ku nguudo nga bamanyi nti omuyeekera amera enviiri yenena ne mukyenyi wonna wonna anti bino bye beesiba omuddo ne beesiba ki naye ne twali tunyirira nga tunyirira olw'emiti kwe nga twalinga mu miti omuti ogwo mulungi nnyo empewo ennungi wansi eno nga empewo gye tussa kwegamba nga obulamu bwe tulimu si bwe bubi ennyo kuba ekifaananyi nga muli mu nsiko muli eyo mubeera mu miti twabeerangayo kyekyokulya nga tebiringa byeno tesaa 7 kulya mmere ng'osobola okulya emmere n'omala wiiki okuddamu okulya muli mu buzibu abakuba temukyasobola kufuluma wabweru kugenda kuleeta ki kunona mmere. Omanyi emmere twagiyambisa ey'abakadde baffe ku byalo byaffe kuba baali bakoze eki badduse nga bagenze abaddukiranga okumpi abamu okusooka bajjanga nabo ne banona ki ku mmere yaabwe ensuku muwogo bwe kyali munnange bwekyali ssebo ssebo so bw'otyo ng'oli mu nsiko ku myaka egyo naye gwe wasinga kola ki mu nsiko eno? Mu nsiko okusookera ddala ngeri gye twali obwana nga buno wate obuto ennyo baatweyambisanga nnyo okuleekinga awo nga tumaze training awo baatweyambisa nnyo okukola reke. Nze navanga n'ebujuuka eri nenzija paka Nateete nempita ku road block balina mundu ki biki ebyo ku Magombola waliwo ekiringente nagendawoko nga wetuzanyira omupiira nga olina mission ndala tukuba omupiira ne gugendayo ate nga nabo kwegamba nga omanyi omwana omuto nze era neewunya nnyo okwogera nti twali bato abalala ne bakizaala wakwegamba ne balaba nga tekiri mu makulu naye n'omukyoli yennyini kujjawo nga wattima nnyo naye abaana abato tebabayisanga bubi nnyo nga bwe bayisa abavubuka oba tonavubuka kuba ne wobeera mwana muto ng'okula nnyo ng'olina emyaka 15 bayinza okulowooza oli mukulu ne bakutira naye ffe abato tebatuyisa bubi nnyo kubanga naye bujuuko gye nvuddeko emabegako twabayitamu nga bali awo nga basse n'abantu naye nga gamba temutya muyiteewo tebalina kye baatukola nga muli mu kubabega nga tubabega gye emirimu gyaffe egyo n'atera okubabega kyakoma wano mu kutukuba bwe balumba ne batukuba so bwe batukuba bwe bamala okukuba eno UFM kwegenda ne bakuba NRA olwo lwowulya ng'okufa gundi bwafiira Brigadier Oyito Joko naye nga basooka ffe eno ne batukuba ssaawa awo nga 2 ez'ekiro awo ne tusengukawo ne tusalya ku lw'Emityana bayitawo ekisammola tawuni mwova oyingira ebujuuko tusomoka Mayanja ate ne tujja wano mu Busiro bayitawo Magogo Nsimba Mannyo
awo twabeerawo nnyo. So gwe wasooka kulekinga bw'avaako noda ku front? Bwe navaako anti olwo ate bwe nzijja eno buli omu yenna mpulira ono yakubanga kino ono yakolanga kino mbiwulira mu ntali. Naye ng'olwo tetunnaba ate baatweyambisanga olw'okuba tuli ba ku kyalo. Amakubo tugamanyi, tumanya nti kati bakutte wano tuyite wano tubasookayo. Ng'obaddiza amawulire babadde 5 babadde bwe bati oba baabo bajja. Era kasita nnava gye nzaalibwa e Bujuuku nga bamaze okutukuba saddamu bikola kuba nange gye twali nali sikola ki simanyiyo ku Hoima Road nga situkanga nayo esebo. So nati tunyumize emboozi eyo gy'otandikira okugenda wano ku mukono. Kakati olwo bwe tubeera mu Busiro era ng'abasika tubeera mu bibiro omwo naye twali buto nnyo abamu nga tebatukkiriza kunona na mmere. Tubeera omwo abamu oluusi ne tuyigiriza ne ku bannafu. Manyi waliwo omuntu ng'olaba obwongo bwe bukola ki? Nabeerako ku training wing awo nga baŋŋamba bano abaakajja awo. Omanyi omuyeekerayo buli waabeera atrainingirawo. Kyova olaba ffe buli we batukubiranga twalina abantu abakyakola ki? Training. Era ffe tetulina intake. Ndino intake gundi oba bano first intake. Ffe essaawa yonna nga tutraininga. Kuba ffe twali bamagye twali bayeekera. Kakati tutuuka mu Busiro tuteekawo training. Era nga womanyi buli we tutuuka tuwandiika na ku training. Kakati awo twa training ndoza first intake naye ddako awo ate ne batulesindikamu abasajja baali bakoleya kuva Koleya ne batukuba simba manyo magoga awo. Ate abakoleya babajja Koleya gavumenti y'Obote bagira mu nnyonyi. Ndowooza ati ffe twalinga mu kibira naye era nnyonyi babakuba bukubi nga temutegeera. Majjega ng'aleese enforcement muyambako ne batukuba nga otegeera amaanyi gaali maki? Amaanyi gaali matono ng'emmundu tetukola ki? Tetuzirina. Kati bamala otukuba awo olwo tufunye rate Kasirye Gwanga ffe bakuba kuba twalina Red Eagle Rangers ne training wing ne headquarter. Kati nga ffe bataddewo bagita Buffalo. Buffalo eyo kwegamba nga eri okumpi ekuuma ki? Ekuuma bano training wing. Batukuba ne tugenda nayo n'abaana abali mu training wing abamu. Omanyi buli abakuba abamu batya nnyo ne badduka. Mutuuka okukola kye bayita lyogo. Abamu kigenderere ng'atidde bwetutyo. Abamu basigala. Tugenda tusala ate Mityana Road Kaweziike natwala mu kibira e Busujju. Era ne batraininga bano ne bakola ki? Eyo tetwawandiika nnyo. Ne batraininga ne bakola ki? Ne bamaliriza. Kati bamaliriza omanyi ffe ebiseera bye tubaddemu mu bibira bannange zaali ntalo. Zaali ntalo nga buli kaseera batukuba abafa ne bafa abawona ne bakola ki? Naye ng'ekitwasa kiri eki abasajja nga batya ekintu ekibira. Kuba banga babalabula bwe baba banabalumba nga bayinza okwetoola ekibira ne bakikuba amasasi naye nga teri akola ki? Ayingirayo. Kulaga nti bazze. Naye olwedde baba bategedde bayambibwangako bano bwe bakazaako aba youth. Omanyi youth tukimanyi nti bavubuka oba mu luzungu. Naye kati kyakwata abantu. Buli boyogera youth bamanya yali wa UPC. Ekitali kituufu. Kubanga namuno kali mu gavumenti yaffe tulina abavubuka ba youth. Mwebali. Otyo. Naye bali security. Otyo. Ngabo bwe bali. Otyo. Bali bayambako poliisi. Akati awo tuba tukyali twalwayo oba gwali mwaka gwa 84 awo batulumba ne batukuba ne tuwizidwa ate tudda gye twava gye twasookera
nengoloboga bayiseewo ku byumaka nga gumu n'ekitundu beerabidde abantu nga abantu bonna nga baasengwa ku kyalo ne tukomawo era Nalubugu mu kampo nga bamerawo bisettaaba butenti nga mwebuli ne tubeera kakati ne tuva mu bantu abangi ne tuyiya ne bagamba kintu kino bataliyanizi tukiveeko ebibinja ebirimu abantu 600 bamekaabo tutandika okubeera abantu 12 gye bayita detach ne tuzuula ebibira tutandika okubeera ku detach kati ng'ebuyala waliwo detach yaffe wano bayita bakazaawe wa Kisekka Temangalo waliwo wa Majaani twaliwo abantu ayo detach erisingamu abantu abangi kuba balimu abantu nga 408 Temangala mu Majaani naye nga gaakula gaafuukanga emiti nga tegakyali majaani gali teri era ng'obukubwako bubwako nga bwe bafumbisa nga twakendeera omuntu asobola n'okufumbisa obwo emmere ne mulya kuba mubeera batono bubinja 3 bwemuti naye eri enkwe ezaafumbanga nga bakozesanga wonoolaba zino enkwe ezokya gundi bulooka eza ttanuulu kubanga kyalinga sipiki zino ennene mapipa nga tuli bangi wano oli ayinza okubuuza nti mwalumbanga wa kuba ebiseera ebisinga abamu bagamba nti temwali organized bulungi abamu bwe batyo boogera era kyowulira kye boogerako kye mwalumbako lubiri lwowulira lwoboogerako so oyinza ogamba nti aba UFM mwalinga eyo naye nti nga mumanyiddwa nti bayeekera naye nga temulina kye mukola abamu kye bavaako n'okugamba nti oba tewaaliwo kigendererwa kyakuwamba si bwekyalo olw'ensonga kati yesi ogenze ku NRA owulira nti twalumba wano twalumba poliisi twalumba egindi twalumba banka twalumba gindi twawamba wano ebintu bwe biti ng'owulira nti ekintu kiri systematic nti baalina ekigendererwa nti bwe tuva wano barakisi y'egundi bwe tuva ku barakisi y'egundi wano bwe tuva wano tudde wano ekyesiwulira mumwe omanyi obuyeekera tezaali ntalo zino ng'eza bulijjo ne training ekyuka abayeekera balwanyisa ennwana ndowooza nga 3 kubanga waliwo night attack dawn attack ku makya ne surprise attack kakati twasobola okulumba kitalya netugikuba era netukyakingayo emmundu zaffe n'abaana baffe bali bakutte ne batukolaki ffe twakuba egombe ku ddwaliro nolwokuba nti kati amawulire ate okuva eno nga gadde eri gaba mazibu naye ate okuva eri nga gajja eno mu bantu beeno gaba maki ebiseera tewaali masimu naye ekirala nti twagezaako nyo twalina gurupu nga bakita City Hunter eyabonyabonya nnyo ekibuga ne tubakubaga nti tubagonza City Hunter kwegamba buli omu okusinziira mu kitundu mwe yali nga bannaffe ababa NRA ne bannaffe abalala okusinziira ku kitundu kye yalina ennumba z'asobola okukola kubanga bo baalinga wano ng'asobola okutambula mayiro nga 6 tasanze muntu liri ddungu naye ffe twasobola okulenga mbuusi emmotoka nijja ne tugikola ki tugikuba tugijjako emmere n'ebyetaago ekirabye ate era n'ekirala ffe twali mu Kampala kati mu Kampala wano nga tusobola kulumba malire barracks nakyo nsuubira ti eri gye baalumba yali training wing naye okutwalira wamu obuyeekera bwonna ffena twali bayeekera olw'ensonga abaana bali twasinkananga nabo nnyo naye naffe mu kibira gye twalinga nga teri era ne kunyonyodde nga tutandika ekintu kino nga teri nti ekyemisana wano tukirya 8 oba 7 era nga batukuba ffenna batukuba olwo enkuba ffenna etuwokya olwo manyi ebintu bingi nnyo ebyogerwa abantu ba bulijjo kubanga nawulira n'akantu akagamba ti abo baali babbi bante aba UFM naye ate bwe tusingana bannaffe bali abayingirabo mu NRA ffenna ekigendero kyali eki era twakituukako kujjako ki gavumenti bo bakugamba ti affe twalira n'amaliba kati wana Kisubi kankubuuze
amaliba ago bagasanga ku nsozi ne bagalonda gavanga kuki bo bazijangawa bali bazibba kwebali zimbazi bawo ate na wane waffe ewaabwe ente lwali lukoola nga nte njereere naye wano ewaffe ente zaali ntono kubanga nze nakula omusajja ali awo nga bamuyita ku ssomero gye nagambye liri waggulu kwalasi musajja bamuyita nga muzeeyi Nsereko yekka nga yayina ente ate buno Obuganda ate nommeka wano ng'oli okubeera n'ente 30 zino eŋŋanda ezirundwa oyo gwe tutyayinaki ene waffe tetuli balunzi naye nze siwuliranga bukyanga lutalo luggwa waffe babanja nti twabalira ente zaabwe kubanga ngeri gye zaali ntono olutalo lwali lutandika basobola okuzirolinga ne bagenda nazo ne bazigoba kakati ebintu ng'ebyo omanyi era oli mutuufu nnyo okumbuuza ebintu bino Bwana Kisubi era nze nenyeza nnyo bannaffe abalina n'emyaka egisinga ku kyaffe kuba twali bato naffe n'ogenda nosanga omusajja ng'alina emyaka 80 n'akubuuza kati mwe mwalwanira ki laba bw'ofaanana naye ng'akubuuza mwalwanira ki omwana waka mu nnyumba ye alina diguli nnyo ez'abaana wakyaliwo abali mu senior 6 n'agamba babiri bali Makerere lwa nsonga twaleetawo emirembe n'ozaala omwana n'asoma n'amala tewali lutalo n'azaala ne munne Bwana Kisubi okiraba otya ekyo wadde kale abamu ngaffe tetwakigenderera wabula olw'embeera twasanga tuli muki tuli mu nsi kate netuyisibwa bubi kuba pulezidenti ye waliwo yakola enteekateeka omanyi nze mbuuseemu Bwana Kisubi kubanga mbadde olwo nkyakunnyonnyola nga nkyali muki mu UFM naye wano okuyingira Kampala kali mu kuyingira Kampala abantu bano era balina communication kuba password zaaliwo password yaliwo coordinator wano yali Afande Sale coordinator wano oweri neno yali Afande Sale akwanaganya kubanga ffe engeri gitulyera kumpi na bibuga kubanga nkugambye wano ewazana ekigendererwa kyali ky'okubeera okumpi n'ekibuga ekigendererwa kubanga barracks ziri Bombo barracks ziri Masaka barracks ziri wa gulu wa ne mubeera nti muli mu kibuga anti na wano waliwo barracks mu kibuga bibuga no waliwo barracks ate n'ekirala bwe tuba tuvudde ku barracks baali olwo bafuddeyo barracks nga baziza okuddira essomero ng'eryo ne wabaawo kumpi battalion nnamba era ye barracks nabo baali eno bazze Emitiana waliwo Bbuye barracks y'Ebbuye bonna nga bajjudde nga bajjudde kakati lwakubeera nti ekitundu kyaffe kyali kyakula bwe kityo naye nga ffe twalina ebibira ebitumala kubanga okuva mu kibuga otandika mu mayiro 14 ng'ekibuga bwe kitandikira ekibira osanga ekibira kiriko sikula mayiro zinga 3 kibira kimu kibira naye kati eri olukoola lw'okubeera wawanvu teteri bibira ng'eno so badde otwala wano okwegatta wano kati okwegatta obadde oyogera ku coordinator Fande Swale ffe tuyingira ekibuga wano ffe twalwana tuyingira ekibuga era twalwana nzijukira bulungi nnyo ffe twayitira awo ku Lubigi nali mu striking force wali ku lw'Emitiana awo ne tujja n'ennyonyi ne tukubakubako eyo Sulambaaya n'oluvannyuma twagisanga bagigudde n'enzigi ng'epaakinze Kololo ku kisaawe ne tukubaawo emmundu ne tukkirira nzijukira n'omukyala gwe nasanga ng'alina omwana atwenkana amasase gaavuga nga n'agwa wansi naye bambi nga ne ku kigulu mu ngaawo bagwawo ne mbagamba we mulaba wali akanya mukola ki we mugwa kati ng'akuta omwana we mulenzi naye nga twenkana mu myaka kuba tuyingira wano ekibuga kyali muto nnyo kuba olwo nalina emyaka 16 ng'omulenzi kalenzi twenkana naye nga simanyi ki naye nga toyagudde dda kyokka ng'eneemu mweri naŋŋamba nga wenjiraba ne nga nkola bwendi kati n'agamba omwana gwe sikyajjukira mannya kuba emyaka miwanvu n'ajjayo akasawo n'ajjayo akapale ako bali bakayita ziko akapale ne bampa engatto nga ziriko akagamba OK
ne bampa kati saati kaliko evalide amanda evalide na katopi byali bya yero okutene mundu nga nine mundu yange so babikuwera ki bakula bango oli muto nga izo nazo zayulise okuloli nga tetwalina uniform kuganga umanyi okutaaguka twayitanga musengenge omwo waliwo akasomero kutwayitamu awo oba ng'ojjanga kati wakaligaawo waliwo akasomero twayitako nesengenge naye saati n'agiyuza newampa tisaati akoofiira omukyala yaŋŋamba ekintu kimu katusabire omale olutalo naffe tusabire kwe kumugamba naye maama wawulya ganyitiridde nnyo mugwa awantu awalinga olunnyanya kati awo ne tujjaawo ne tulwana kakati abamu ne twambuka nga ku gundi waliwo ekibinja kyali kikulembedde kati ffe ate omanyi kati omwalwana nga tebannammwe bava emabega nga babakola ki nga babayitamu kakati nekyo kyayambuka ate ffe ne tukwata tuti ku Lwerwe kati okuva ku ng'oyambuka Nsambya paka Cape gyonna nga mirambo ku Lwerwe gyonna nga mirambo awo wonna kinnawattaka awo ojja industry eri yalina ng'ejjudde mirambo kakati ffe afande sola tusanga Namuwongo nekyenjijjukiramu tulwamba nga 25 nze kyemmanyi nga 20 lunaku waliwo 25 tujaguza 26 naye okuwamba kwali kwa 25 ndowooza bo baabala nti kyali kiro wanti buli oluwera ekiro olunaku luba lukoze eki waliwo eyaŋŋamba ekintu ekyo naye nsuubira zaali 25 afande sale najja basooka ne bajja abasajja 2 abasajja nga bawanvu nnyo nejjukira ffe tuba tutraining eno tebatutreininga mu Luswayiri omanyi amagye ga mirundi 2 waliyo British Army kati gano gaffe gano agaffe ga TZ Tanzania kakati ffe tumaze okola ki okuyingira ekibuga tumaze bakuba basooka ne baweereza abasajja abo naye nga Oluswayiri tetulumanyi buki bulungi abasajja abawanvu 2 abamu abakola mu bibiina ebya wansi tugegenya ku Luzungu omanyi Oluzungu olwo bw'oba osomeddeko mu kibuga wano mu biseera ebyo ng'education tenaba kugenda kwegamba kuwala nnyo mu byalo ng'omwana wano wa P5 asinga omukyala wa P6 owa P7 naye nga tebabimanyi nga teboogera nabo Oluzungu wabula ne badda nabo mu kibuga kyenakwatamu bagamba baabiteera baabinyiga baabiteera ne bajjawo nga batukwatakwata mu ngalo ng'era nabo password bajjeko omukono ki gumu we twamanyira nti abantu batuteeka okuba tulina communication naki nabo kati ffe ne tweyongerayo paka Namuwongo kati kusaawa ngaawo zaalinga 5 ez'okumakya afande Swale najja naye ng'era zigenda mu 6 afande Swale najja ne Kayiira ne Kopolo Land Rover enjeru Kopolo yali abavuga yatusanga Namuwongo kati ng'omumanyi naawe abasirikale olwamulabako batandika okuyimba tuli baana bakayiira nga tebamanyi na kigenda mu maaso tuli baana bakayiira naye ate baali batuufu kubanga yali komanda waffe akati afande Swale batukana n'okufoloninga omanyi musirikale ekintu kyonna nga ogenda okukola ekintu kyonna mufoloninga nga basomero 3 naye batugamba netusitamu n'obubundu bwaffe eri nga twespecies abalala batunudde eri kati bwe bawugana ennyo afande Swale n'agamba nze byenjogera bya mazima era afande Swale wabanga ndaba afande Swale n'agamba yamuyita na dokita kakanya abantu babuli ekituleese wano kuba afande Swale okumanya nzijukira bulungi yajambadde plane ye uniform eterimu kagundi konna otyo dokita yajjira mu kawunda suuti nsuubira ye suuti y'emikono emimpi eyaggule ne batugamba awo nange afande gwe yasooka okwogera dokita natugamba kati bannange abaana abato n'abatwaguddwa nnyo ebiti ab'okumpi wano muli baddembe okukola ki okuddayo awaka kati bwe tunaaba tumaze okutereera bali bayita ne babawaayo akasiimo kammwe abatannakimalawo ekiti mu kamwa afande Swale n'awanika ati emikono ebiri naga nedda dokita ewaffe tebiriiyo
wamwe abalimbe waffe tebiriyo n'atunyonnyola bulungi n'atugamba bannange mubalaba bano abantu bemukubye awo n'olunaku lwero mwebale nnyo mwebalirire ezo mayiti si beebo bokka ate nga kyatugamba ddala bambi kyekiki kyekituufu abasinga obungi bawizdolinze tugenda basanga mu maaso gye tukola ki gye tulaga nga bamaze okukola lyogo era buli anaava wano mu magye tujja mubuuza lwaki yakola ki lwaki yagavaamu awulira kati abaana abaali abangu abamu baasala ne bakola ki kali kenkugambye kinze nali mumativu ne NRA olw'ensonga sikwe kusooka obbalaba kuba ne pulezidenti yennyini ono pulezidenti Mzee Museveni yajjanga ebuyala waliwo oyisa wali ekibumbe waliwo woyingira ennyumba ewazimulaawo yajjangawo ng'olwaliwo ennyumba wetibagirwa kisiraamu nga mwe babeera ne kayira ne bateesa kwegamba ti wano nze nga kiboogera kyonna ndabira ddala kyekyaki kyekituufu era abasinga obungi ne batugatta ku ki ne batugamba olwo wafande swala yatugamba kati kyekiseera tugatta amagye bano bannammwe twalwanirira kimu ne tugatta amagye ssebo bekyali bwe kityo tutambulira wamu okwegatta wano ndowooza era waliwo okweyongera ku maanyi naye mpulira ebigambo bingi mu kwegatta awo bangi si bamativu oluvannyuma lw'okwegatta kuba mpulira abamu bagamba batudeployinganga mu target areas nga balinga abaagala tukubibwe abamuwulira bagamba nti abaana baffe bangi battibwa abamu owulira batya n'okwogera kati ku mpewo nti oba nali wakayira oba waaki olw'okuba balowooza nti bayinza okuttibwa kiki obutali bumativu buno busibukawo ate oluvannyuma lw'okwegatta kwegamba nze kyannyamba ti ngoberedde nnyo ebintu bino kakati we bagamba nti abaana baafa saidi zonna bakola ki baafa ekyokubiri waliwo abakulembeze abamu abalina ebigendererwa byabwe nga biki nga zitaddemu pulezidenti wano olwala era nakigamba ekintu kino negamba katutudde wano wanakisubi naye simanyi kiri waka okujja ngo maze kuba ki simu naye ng'abamu tumanyi mwenaffe abamu ab'emitima emibi abakozesanga omutima ogwo naye nga nti nabo kati abasinga obungi era tebaliiwo okiraba naye kubanga weŋŋambira ekintu kino nti ffe nga amagye aga wansi ebyabwe tetukola ki tetubimanyi waggulu eri tetubimanyi naye nga tuli mutuufu kubanga manyi nze saasobola kgenda abamu nga womanyi gurupu yaffe tukola wetujja wano tukubuulira ku bizibu byaffe era bwana Kisubi tukwebaza nnyo ebyabakadogo twali baana bato nga twagala bwenkanya owulira si ensonga yatuleeta wano naye wetwekuŋŋaanya ne tuweera ebikumi ebyo lisiti yaffe netwalibwa muganda wange Gita muganda wange Comrade kuba neera nkayemu ate ffe tusuka sergeant ne bagitwala n'atugamba abitutte wa pulezidenti naye olunaku lwe balangirira titugendewa ekawewetta tetumanyi kiki bantu gye baava wakana bwe tubala ennyo twagendako 84 ne bakubira oba oli ali ku lubimbi baalise eyo mu nkoola kwegamba ekintu ng'ekyo kati ng'ebyo byakolebwa birowoozesiza kugamba abantu ndowooza ekyo kyoŋŋambe mwe baabijja ebintu ng'ebyo kubanga bali mulimu ne bammeja teri Kano kati nga yali Kadogo oba Meja Jeno naye ffe twasigala ffenna ne baleeta abasajja gwolabirira ng'alina myaka nkaga mweta teri era Kadogo kangambe yali Kadogo kale ng'ali myaka nga 17 naye tumbale nti Kadogo kubanga omwaka gumu yali muto kale okuyingira ate kuba ng'ali myaka nga 57 kuba tuli mu myaka 54 55 Bakadogo naye baleeta oli ng'alina emyaka nga 7 nenti ye Kadogo ekitaaliwo naye nze ebyokugamba tuteeka mu tageti bulemu yali mu tageti wetwali yali mu tageti naye twalwana naye abamu waliwo baakirowoozesa
ekyabalowozesa ekyo kubanze battalion gini nali mu 27th battalion ffe twali kumpi advance party nga tukulembedde era omuzendoozi omulimu gwe twakola yagusiima bulungi awo ne baleeta oba yali 28th oba first netusonga paka moyo kubanga ffe oba ne first battalion buli we yavanga wetudda ate naffe olusinga wetukulembera ate etubadiriisa ate yejja bwe bityo naye sisobola kugamba nti fe tutekanga ku target kubanga tewali aduye yali amanyi nti ajja kuvaawa aduye yali asaasanye northern yenna ye mukama wange. So guli mativu ndi mativu okujja ku kyesiri mu mativu bwe bwenkanya kuba nti twasoma obwenkanya bufiira wa obwenkanya we bufiira tetusomye kubanga bagamba abataddewo essomero tugende tukole ki tusome naye baatulemesa okusoma ekyokubiri era ne bazannyo pulezidenti okutukkiriza okukola ki okwogera ku lediyo y'eggwanga kubanga nze kakati ondabe mu mbeera mwendi sina na mwana asomyeko naye ndi mumativu nti nsobola okujja ku lediyo y'eggwanga naye nkola ki abaana bo balina abaana weebali naye tebasomye nange sisomye kitegeeza n'abazzukulu tebagenda kukola ki kusoma kati embeera ng'eyo kyomulanga bwana Kisubi tuddako emabega nagamba wano ne bagamba bannange nti muzee wano tebamukyawanga mu Buganda omanyi abamu we tuba twogera Buganda bamanyi nti Buganda oba kwe kutandikira oba ebbomba okudda eri kubanga bo bannaffe baba boogera bagamba kimu Luweero naye muzee manya tinaffe ab'omu Mpigi omuntu yasobolanga okuva buyikwe wawawa abaali abakulu najja n'ayingirira eruweero obuyeekera oyo weeruweero naye buli bukyanga boogera olutalo lwakusa Buganda ebitundu ebikola ki ebisinga so si bulemeezi yekka Luweero naye buli kimu ffe abeeruweero nedda era ekiseera kyatuuka bwe bagabanga kasooli biki ebyo ne balangirira nti Empigi okuva Empigi otyo ebyo Mpigi yonna Luweero ki twayangu naye bagamba Luweero ate ffe twali baana bato kati officers oba batulaba bubi abamu nti olw'okuba ffe twayingira mu UFM naye ate naffe tuna officers benkumenyera nga bamanya bemmanyi nga twali nabo era bafudde bali mu bifo binene nga ate president yabataddewo officers Major General Kasirye Gwanga Brigadier Eric Mukasa waliwo Kalisoso Ndugute waliwo Hussein Ada Captain Maka abo bonna baki ne bamaliriza nga bali muki mu NRA waliwo mukama wange antraininga biseera ebyo yali sergeant nga bamuyita afande Tom Kabuye yabadde asaininga ne ku discharge ezo ze batuwanga omula amagye wano mu Uganda mu magye ga Uganda bonna baki bonna ba UFM naye simanyize bantu gye babijja kikulunze sinaako nti ono UFM ono si UFM buli omu n'endowooza ye so tudde ku butali mu mativu enkanya kusoma kwokka kyekizibu kyo okusoma kyo twamanya kubanga oluvannyuma ennyo obuntu buno bwotuyamba we tujja wano mu studio ne tukola ebintu byaffe bino ku YouTube abamu batunnyonnyola notugamba bannaaye mu kiseera ekyo mwe mwaliwo abasirikale abalina experience oba batalamu magye tugaba batalamu abajuwaaje kakangana mu mulaba ekiriwo mubeera mwe nagenda kusoma aduyi twali mukoze tutya yasobola okulwanira emyaka 2 mu engi ekiro kimatira ate ekyokubiri ekiyandibadde ng'ekyokubiri nti embeera mbi kakati abamu twayogeranga nga bagamba desert teri ya desert ng'olw'ensonga n'abaana abamu be bagamba abato abalina obutabu discharge abava mu magye olw'okuba baali bato nnyo tulinamu nayo emyaka 7 mu katabo kale olw'okuba nti otyo naye ate bano amagye bagafudde kugamba twali tumanyi amagye tekitegeeza kumanyika kubanga lumu nawulira afaanana Lwesi agamba yennyini abo nga sibamanyi kyogamba yali asobola okumanya bayeekera bonna mu Uganda mu feesi
Yagamba oyo simumanyi abo sibamanyi. Tatumanyi yagamba tatumanyi. Ani yali ambuuza ebyo? Yagamba tatumanyi. Yagamba ekyo gamba nti osimumanyi yagamba Nakanjako. Tutamunenya kuba Nakanjako yali mukyala munene. Kati omanyi ofuuka. Era oli waba takumanyi nnyo. Akulaba ne maaso nga takyakola ki? Takyakujjukira. Naye ffe tubadde twagala bwenkanya. Muzeeyi twamugamba kati engeri tutatasomye n'emyaka mwe tuli kintu kimu kyokka kyaba atukolera. Muzeeyi atugulire ki? Yikaze ttaka buli omu bbiri mu kyalo. Owulira? Oba tuzimbirako obuyumba kubanga ekisooka ffe tuli ba mu bibuga. Kati wanewo ffe Bujju kwafuuse kibuga. Kuba juzi awo nali mpandiisa bali wabandiisa muzzukulu wange ne bababuuza nti bayisaza saza ki Mawokota. Mu laptop mwajjamu gundi guleeta Kampala. Ne bagamba ti ati kyali Mawokota. Tukiraba. Tuli ku njegoyego yaki? Sijje bendo yaki lya Kampala kati. Okiraba? Tetukyalinayo tulimira. Pozi n'ekirala muzeeyi yabadde eruweere eyo wansi. N'agamba aliwo amataka ga gavumenti. Ebyali ebibira. Naye nga awamu ebibira ebyo awamu emiti tebagizzaamu. Ne bagamba bagiwa abantu. Abantu ettaka eryo balibawe. Balikozese. Ku liizi ey'emyaka 49. Naye ffe tulaba ne waffe nga ffe abali mu mpigi. Kalituusi yonna gw'olaba Bwana Kisubi w'abantu buntu. Naye ng'ate abantu abo bagagga bagenda mpigi ne batendalinga ki? Ne basaba ttenda ya myaka 5, 7, 10 meka. Naye ng'ate ffe abaasobola okuteekawo kati omanyi nze neeyama era buli muntu nze mubuulira. Era mbadde mbagamba nga tusomesa manyi tubadde tusomesa nnyo abaana bano. Muzeeyi yatugamba tuyambe waliwo abazadde abalajaggalira okulagajjalira abaana baabwe ne batababuulira biki byakola ki? Byaliwo era kwe kulaba nti kati akalulu kakyuse mu mbeera kuba ffe tubadde tubanyonnyola buli kimu. Kuba muzeeyi yakitutuma ne twegatako ne bannaffe. Wadde tunabagenda kaweweta naye kwe gatwali mu siyaasa omanyi ffe twakigandawaza Bwana Kisubi. Ogamba omuntu naye onkubye siyaasa. Kugamba siyaasa si kulimba. Kitegeeza munabyaki? Munabyabufuzi, mwana siyaasa. Ebintu ebyo twali tubimanyi. Kuba twasobolanga n'okuperereza bannaffe ng'olwo tukuzeemu nabo ne batwekola ki? Ne batweyungako. Naye ffe tubadde tusaba muzeeyi. Ffe buli omu owaabwe naddala mu mpigi wano atuyambe tusobola okukola emirimu ate kwegyo egimu naddala gavumenti gyetanidde okugamba okulaba nti ejja abantu mu bwavu. Kuba nfuna yikaze ettaka nga 4 oba 2 nsobola okugenda n'enkola ki? Neteekako ssente nenimirako. Nenimirako nenkolako ebintu bingi nenundirako. Okusinga oli mugagga n'abeera ne mayiro nga 3 yenna kalituusi wa muntu ogwo. Era ffe tumusaba pulezidenti. Ttaka. So kwe kusaba kuko. Kwe kusaba kwange mpozi n'ekirala naye ng'ate ekyo. Era nkisaba busabi. Kuba tetunnalayira. Njaga nti tunnalayira olw'ensonga. Nina kwebalira ku sayidi eno kubanga nze mbadde muswale. Ffenna tubadde baswale nga baveterani bakadogo okunoonyeza muzeeyi ki. Era muzeeyi yatugamba ffe tukuuma akalulu ke muki? Mu Makindye Ssaabagabo. Makindye Ssaabagabo yali yava mu mikono gya gavumenti okumala emyaka 15. Nga naffe muzeeyi tukoze tutya emikono tumutunuulidde buki? Ne tugamba tulabe. Naye juuzi okuddamu kwegamba akabembereza ng'olwo ayise bannaffe. Omanyi ffe tetuligaba bantu ba bulijjo. Omutima guno tuli ba bulijjo kati. Naye kwegamba ekintu ekyatuteekwa mu bwongo nti Kisubi bwe tutambula babiri ne tubeera nga tustrugglize mu nsi n'ofuna ssente nze neesigala nga wendi. Mulimbeera mu mativu nti owange olaba onaafuna nange olubulifuyo otyo. Kakati naffe bano bwe baatwala bannaffe ekaweweta kuba abantu lisiti ewa muzeeyi eriyo wafana Mugisha y'abantu 100 bakadogo bokka abaana abato 3 naye twagenda ku 84 kitegeeza bayongeramu abantu
2016 owulira naye era tuli bamativu n'ekyo ekinaana mu meka kuba baakomawo ne batuwulira ne muzeeyi olwendo lw'amazzi lwe yabawaayo kwega naffe ne tujjamu ki essuubi omanyi kibi nnyo bwana Kisubi okubeera n'omuntu ng'essuubi limuweddemu twajjamu essuubi kwe kulaba nti yatugamba bannange temulagajjalira kino kitumu mwakirwanirira naye obuzibu nti muzeeyi ate akiraba mu buzibu ng'obwo bw'okunoonya akalulu soogedde bubi watuyitira ninayo bavetani bange kuba kati natunuulidde waliwo kati olunaku lwaba kyolowooza olwabadde Kabaale olunaku lw'eggye taleesita ate owulidde olunaku lw'eggye naye olowooza nti terwabadde lwaffe naye oluusi kati ewalako kale naye oluusi luyinza n'okubeera wano ebulemeezi mu mpijaawo ziroobwe notasobola kgenda kwegamba woba ogenze bannaffe bo nabwe tamanyi gabawedde mukuba babadde bagenda n'abantu ba bulijjo ku lunaku lwe n'abeera eri mu bantu ba bulijjo omusana ne gumwokya naye gwe oba olwolaba bubeera bwenkanya kubanga ffe mu ndowooza omanyi kati tukuze tufunye ebirowoozo ebyekikulu mu ndowooza tetwaligambye nti twalwana kubeera bagagga naye tulaba embeera yakyukamu wadde bannaffe abamu batubuuza mwalwanira ki naye twalwanira emirembe naye ate teri muntu abeera mu mirembe nga mwavu teri mirembe gya bwavu omuntu ng'enjala emulumi ku kyalo abaana bannaabwe basoma abubwe bukeeraawo kulonda bucupa kuzannya ekyo kiba mirembe kale ne tulaba nti muzeeyi tubadde tumusaba ebina bitunemu kubanga ekyatukola obubi nti exercise eno y'abakadogo kwegamba yagenda muzeeyi kitunulamu asindike banekawe wetta n'atugamba tusigale wali ogundi endala eddako baakiddako y'abantu nga 4 nga n'okulonda kukoze eki ate ne tuyingira campaign naye nga tusuubire ti muzeeyi purogulaamu yaffe ajja kutambula naye oluvannyuma lw'okumala okukola ki kubanga akirabe nti nabano 84 naye baagasizza nnyo kuba baakomawo ne tukwatagana ne batuliiramu manyi omusikale ategeera mangu tutandika okubuulira abavubuka obululu obusinga abavubuka twabujja mu bavubuka ekibadde ekizibu ennyo mu Makindye wano kyekyo sitaata wange ennamba yange eri 0750 49373 kyekyo muganda wange nange neyanziza era tukwebaza nnyo mpozi nyinza okutumirako muganda wange Comrade Muna Gita oyo atulwaniridde nnyo Gita yaleeta ekiteeso kino n'atugamba bannaye twegatte era ku kiro ky'ombuuzizza ononsonyiwa okulandaddamu katono ti naye nga mpulira okwerumaaluma namugamba nti bali abantu Bulemeezi si ggwanga ddala na wano si ggwanga ddala ffenna tuli bannayuganda eno Uganda ffenna tugyetaaga naye ekizibu ekyawukana nabo tuli bannayuganda naye nga obuyeekera bwatandikira mu ki mu Buganda nsuubira mubasoogedde bubi kubanga teri walala waali buyeekera naye simanyi lwaki twetemamu ate olw'abannaffe abataasangibwa wano mu Buganda bye mu Buganda wange kale tuddemu omulundi kale kitange kale taata